Eno ye program akadde ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde ennyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Twalyako bye twalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Kyekyo kyennyini ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi. Munange omulungi awuliriza yeeyo gy'oteze yeri mu matu ne ku muzindaalo gwawo. Mwasuze mutya yonna gye musinziira okubeera nga mutuwuliriza era musiibye mutya ku ddakiika zino 3 eziyise ku ssaawa 6 ez'emisana. Program akadda nnyuma ebeera egobye buli akadde we kakoona bwe kati ng'olunaku lwa Sande ate n'ennyongera n'okukwaniriza mu mwezi omupya ogwa Museenene. Jjukira nti leero ennaku z'omwezi lumu omwezi tuli mu gwa Museenene abangi gwe bayita Novemba eddaaza tukyabambaga n'2020 ffe wano lye tuyita dead year. Kati munnange mu programu eno Solomon Kaweesa Ssaabazito w'obwongo ngenda kuba naawe nnyo, but remember we are always the two history vanguards. Leka ne munnange ate abeeko byakugamba n'oluvannyuma akomewo ekintu tukitambuze mu butongole. Butelevu mukutu gwagwa 103 eba Radio 4 ensunsuzi kubuuzaako nno gwe mukwano gwange agenda mu maaso n'okubanga ate otugoberera yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Weebale nnyo nnyini ddala. Amanya si mulala mbadde David Obukulu omulya nnaka nga nze nzuuno nkubuuzaako mu ngeri eri massive. Nakugamba mwaka tuli mu 2020 omwaka ogwa korona n'enzige. Abamu twatuuka n'okikazaako dedediya okitegedde. So nno omwaka bwe gutyo bwe gukyatambula nga Mungu akyatugeredde tujja kukiyita zahama. Coronavirus COVID-19 pandemic akyagezaako kubanga ate atuzoganya, naye ebyo byonna tujja kugamba nti twekwasa Mungu yekka ajja kubituvunusa. Tugende butereevu mu program akadda nnyuma. Okyawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4. Yes, omulungi awuliriza okyali ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi. Yes, program akadda nnyuma wano eba etandika nno butandisi kikyali kituuza. Kiri kibadde kituuza. Ndooza tusooke tujjewo ebibuuzo byammwe ebibadde ebingi ennyo ebikwatagana ku wiiki eno. Wiiki eno bangi muvuddeyo bwe twafiirwa amyuka omwogezi wa gavumenti omwami Shaban Bantariza. Bangi mwavaayo ne mulaba ebifaananyi nga Shaban Bantariza ate omusajja Omusiraamu kakundiiri ali mu kuziikibwa mu ssanduuke ate nga omusaaseredooti yakulembeddemu okuziika kuno. Anti nange Shabani ebibuuzo ne bibyoka biyitirira bingi nti abaakadda nnyumawo ekyo kitegeeza ki? Omusajja yakyukidde ku buliri ensonga eyitibwa n'ayatula bafaaza ne bamusiiga omuzigo ne bamuwa kusiigibwa kw'abalwadde. Omanye eryo saakalamentu kusiigibwa kw'abalwadde. Kati munnange ekituufu kiri nti omusajja ono teyafunye kusiigibwa kw'abalwadde wa bwereere. Shaban Bantariza abadde musajja Mukatuliki kakundiiri. Era nga gw'olaba oyo yalina munnaddiini bano babbulaaza abambala ebyeru. Oyo yali atuula wali Kisubi ku bayitawo batya balina bwe bayitawaawo. Balina bwe bayitawo. Awo Brothers of Christian Instruction Ekisubi awo nga mu bulaaza nga watuula
omulungi awuliriza kansooke nkole bwe nti nkomewo nkunnyonnyole omusajja ono obubrother abuyingira atya era abuvaamu atya n'atuuka n'okufuna erinnya erya Shaban. Okyawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4. Yes, 103.3 Radio 4 ensunsuzi munange awuliriza webale kubanga okyali naffe program akadda nyuma. Solomon Kawesa Sabasto wobongo ne David Wepkulu omulyanna kaffe tukutwalira ddala maaso wetugendedde mu kuwummulamu tubadde tumaze okutegeeza nti omwami oyo Shaban Bantariza yali nga musajja braza awedde emirimu wali ku bano ba braza bano ab'ekisubi Brothers of Christian Instruction abebigo talina na kubeera na mukyala talina na kuzaala kati ebiseera ebyo yali ayitibwa Sebastian Bantariza we yeegattira ku baburaza Sebastian olwo ng'amaze n'okusoma avudde ku Caltech Academy ye Makerere ekubagamu ku masomero mwe yasomerako eyanyumiriza yaŋŋambe yaliko ekyegobe eyo kyegobe liri Fort Pot eyo eyo yaliyo ne Bukuumi St Edwards ndozo wulira amasomero geyagiramu si ye wali n'essomero St Leo's College gye yali eyo yaliyoko limanyiddwa ne St Edwards Bukuumi gonna amasomero g'aba brother aba Christian Instruction bwamala ne bamwenrollinga kati bw'atuuka eyo n'abeera y'akaseera ate agenda e Makerere mu 85 olwo agenze kubeera nga ayongera ku misomo gye Makerere University kati munnanga abaali eyo ate omukulu ono wa wano yali mu biseera ebyo nga ye Joel Museveni abasisinkana abasisinkanayo abaliiriddemu awo ekigambo tibuhabulwa awo ntandise okufuna tibuhabulwa bw'abaliiramu ekigambo nga bagenda abaana bakyuka oyo egawuni z'ababulaza yaleka awo n'anyaamuuka ndibisanga madda kirinjo kya inkimize kati bwe bayingira eyo mu nsiko baali balina okubeera nga bakola strategy ewangula olutalo emu ku zo yali yakufuna mikwano jjukira omusajja gwe baali balwana yali aggyeko munywanyi wa Gaddafi fanfe Obote yajjako Idi Amini onfuna aho nkutegeera bano Museveni ne banne batuuka akaseera nga beetaaga ebyokulwanyisa baagala buyambi bwe bagenze babagambye entayi temusobola mujja kukubirana bwereere bagenda battira bwereere naye nga bo balina okwekkiririzaamu nti singa tufunayo atuyamba omubwati tusobola munnange nga bakola nteekateeka okugenda wa Libya ate bagenda Libya bayisiramu anti si basiraamu nga naye ate okupoteza omukulu oli muyina kubeera basiraamu akabinjako nkategeera balumba olwo batandise okulonda akabinja akagenda Libya omu ku bo yali Sebastian Bantariza ne balonda Joel Museveni anti ye yali abakulira n'agaanange ngenda kwendi tulumbe kano eri mwama Gaddafi kwaliko omusajja omulala baamuyitanga Jaffa erinnya ly'eddala ndyerabidde naye oluvannyuma baamuweerya Ali kati awo batuula mu kakiiko bagala naye omusajja Jaffa Ali nga bagamba naye omusajja oyo agenda kutuwuliriza atya nga tetuli basiraamu tetulina na sigida tetulina yadde sigida ku mutwe wakiri tunakolobozaako enkoloboze naye amannya sikwe kutandika okuyiiya amannya nti gwe funa nawe funa buli omu afune eritambulira mu nnyukuta ye nze nali neesunze okuwulira kati awo Sebastian bamuweerya Shabani nga n'ebiwandiiko bikyuka nti kati gwe Shaban Bantariza bwetutuuka ew'omukulu bwe weeyanjula tutoleremu salaamu katusooka practicinga essalaamu awo Jowero wafunira Yoweri
gwe noonya olabe afuna yoweri nga teri maaki nga yonnyo naye nga bw'oliwulira ogamba omwa ayinza obba waffe ago gonna magezi olaba abasajja mu lutalo bwe baba ne strategy ono ye teye distancinga nnyo oyo yali mugezi kati olwo Jaffa kwe kumuweerya Ali Jaffa Ali kati olwo bagamba amannya tugafunye naye tugenda genda eri omusajja kati tutandike tutya tayogeranga ku luzungu amanyi kiwarabu kyakologa kati ebiseera ebyo waalingayo omuvubuka eyali abeegasseeko gwe baali bayita muyanja mbabali muyanja mbabali omumanyi ono alwana n'ekiyinja e Masaka eyo oyo naye yali ku bano oyo yali yasoma oluwarabu n'aluteeka wali kikosi nga kinene kigwe abaana baali bagezi bano baalwana olutalo lira tubanyoomanga kati oyo olwaleero ndoza yali ebukoto south mu disitulikiti y'erwengo ye MP kati aliyo ekifo akyakyagala kati mu biseera ebyo gwe baanoonyaamu nga yasobola oluwarabu yalutegeera yataputa by the way muyanja mbabali oyo mulaba abakulembeze b'ebuwarabu abo bonna yali abatuuseeko omu ku omu mu buntu in person awatali kubawandiikira bbaluwa sajja nga w'amaanyi oyo muyanja mbabali omuyinza omwepankako n'abatuukako era yali amanyi Gaddafi kati nno nze basajja battu bano batinatina neewuunya bagenda tuuka wali bagambe ki awo kati nze niize mu kutoola swala batuuseeyo na Gaddafi era mbabali ono nga yabakulembeddemu nga batuuka eri ng'omwana abatafutira lulimi Libya bali mu bibuga gamba nga siriti omukulu annyonnyoka ensonga ono boogera Olungereza ono bw'akyusa mbabali kati tubeeremu nga gwani wegwe Joweru ate kati Joweru yeri awerekedde buwerekezi kale gwe Yoweri nze mbabali kati yogera ky'oyagala nze nkigambe Gaddafi omanyi nze nasoma mu Kiwarabu gwe kyogere mu Luzungu we need weapons mister shakufaha alkhama we need ala piggy like 40 twetagayo ngana anti kologa tabula akufaha arapigi akampa si ne tanka mukaaga ekintu bwe kitabo kyatambula afa tanka sita ne zijja Gaddafi n'anyenya omuntu n'agamba we bana bana bajja kusobola era ne bamugamba ffe olukwata obuyinza bwetuti ogwolaba eddiini y'Obusiraamu bwetinte Uganda nti mulayira okufiira mu kitooke kya gonja nga balayira ate nawulirako nti waliwo akantu kadikoyi basajja baali bagezi ne bamugamba oyo bote kawenkene yajjeko musajja waffe Uganda gwanga lya Buyisiraamu anti Emboozi yatandikira eyo nti ate famini yali munywanyi waffe nnyo era twakaba n'amaziga nga agendera Obusiraamu eri tebuli bulungi ye abawe ebyokulwanyisa ng'amanye ettaka lya Buyisiraamu amanyi badda kulwanirira Buyisiraamu kudda ekyo kye tuyita okubeera trickery and cunning mu lutalo sajja baali bagezi era ku ekyo Museveni ne bw'oba tomwagala awo muwa pulasi n'oyongerako endala bbiri n'endala bbiri n'oziteekako pulasi amagezi bingi nnyo singa ndituula okunyumiza engeri olutalo olwo gye baalulwana ojja kumanya lwaki omusajja oyo amanejinze okufuga abantu emyaka 35 yali cunning trickery and cunning kyova olaba olwaleero ajja n'akuteeka mu kampu ye n'akusuubiza ensi n'eggulu nga ya bigambo naye ng'olaba egenda kutuukirira ate n'ojja n'obeera munywevu nga ku bye baakusuubiza tolabako na kimu n'atuuka okukuleetanga tujja kukiyita kasiriŋŋanyi n'akutegesa n'afuna ebyennyanja ebiwera gwakasiriŋŋanyi ne bakulya ng'ozanyirira alinda bwali kukwasa ekyennyanja ekirala ate omuvubi bw'atyo tafaayo oba ensiriŋŋanyi bagiridde
agamba naafuna endala mu ttaka gyeziri naye ensiriŋŋanyi nga bazirya bazimalawo ensiriŋŋanyi bazimalawo zaateekayo kasita afuna ekyennyanja tafunye ebyennyanja gwoba ofaaki ensiriŋŋanyi ogenda girya wakyaliyo engege ennene ezo ng'ofuna eri ekisiriŋŋanyi ekinene tekiriiwo tugezezzaako ofuna ebisiriŋŋanyi ebinene bigenda okujja ng'ate bufuuse butono ku kigege nga bibadde biwaze buwazi mpewo ne bikendeera agenda okwejjukiza nga akasiriŋŋanyi alina katono ng'ekyennyanja kigayaako kananzi kusa omanyi bw'ogiteeka mu mazzi ekendeera agenda okulaba ekyennyanja kijja kikakyukirako kwennyininyini nekigenda kati tetunnafuna bisiriŋŋanyi binene kufuna kyennyanja kinene naye takola waawo ng'ekisiriŋŋanyi ekinene nze saagala kunkozesa nga kisiriŋŋanyi kanjira neegoyeza mu ttaka eno kaakati munnange embeera bwetyo bwe yali abaana balenzi nga bafuna wiponale olutalo lwali teruyinza kubalema kasita baafuula gaayo oyo munywanyi waabwe ekyo kyali kimala bumazi kale ababadde balina ekibuuzo ekyo kivuddewo ndowooza nammwe kivuddewo eyo yebadde program akaddannyuma wano ku radio 4